Faadi TV ojimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngena kubasa musubscribinga ate munyigene kale kyabazinga owa Busoga olunaku olw'enkya Busoga Masaza Cup 2024 munange temusubwa mwena ku Busesa Playground ngena ko bena bibatuusako so nga ate ne Ajat Kulthum Muzata munange banamwandu bakimukoledde omanya ina foundation yatandikawo ey'abannamwandu mbina masa omunange wama ati okuba ku buyambi balina foundation batandikawo era ngeno bagitandikawo ne Ismall Access nga akyali mulamu era Ajat Kulthum yasigala nga agikola ki agiddukanya era nga muno munange amanyi okusupportinga abakira bannamwandu kusa n'okubanga abawaayo ku school fees obw'abaana baba baabwe abeera baafa babeera bakola ki abaana babeera babalekera amanyi okubawaayo ku school fees n'ebintu bingi nnyo ebiyambisibwa mu bulamu bwabwe gyombi n'amaaso ngenda kuba mbikutuusako eno bagita Faadi TV gimuli mutya mwasibye mutya gimpereka like ate commenting like nga commenting tosigale nga ogiye ku video bagamba nti Busoga Masaza Cup 2024 7th edition MTN Busoga Masaza Cup 2024 opening Bugweri versus Busiki wali mu Busesa Playground. Chief guest is Majesty Kyabazinga William Gabula Nadiope munange yagenda okubanga wali gwe bakalonda eyakalondebwa ku Kyabazinga bwa Busoga mukulu William Nadiope temuna kubanga musubwa naku lwankya kyange nakoze mwezi 3 manyi kati twatandise omwezi gw'omunana tuli mu August kati nako lw'enkya zijja kuba nakoze mwezi 2 temuna kubanga musubwa mwena mukere kweyiwa wali ku Busesa Playground abali ejjinja mwena temuza kubanga temumanyi kisaawe ekyo Busoga region temuza kubanga temumanyi kisaawe ekyo bakiyita Busesa Playground. Kyabazinga agenda kuba olunaku olw'enkya temuna kubanga musubwa empaka ziddamu ezama Busoga Masaza Cup zigenda kuba zikwaki zigenda kuba zitojjera lunaku olw'enkya ngenda kuzimwezi 3 tuli mwezi gwa munana kati jukira twagutandise lunaku lwakumeka lunaku lwagulu twagutandise lunaku lwagulu olwokuna leero lwakutaano leero 2 enkya 3 ku Saturday banange temusubwa Kyabazinga agenda kubaawo kigenda kubeera so massive nnyo kigenda kubeera masafu kigenda kubeera kya kabi nnyo kigenda kubeera kya tabo nnyo kigenda kubeera kya bode temuna kubanga mumisinga temusubwa bonasifu ojja kwedenya wekka temusubwa likinga commentinga subscribinga nyiga kade bagita Faadi TV jimpane updates zina value mbana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda we just ekikakatako kikimu kyokka kusubscribinga onyigene kale abonanyiga kale kyako receiving abo notification nga ntadde video wano ku Faadi TV yujimwe bale nnyo mwebalire ddala likinga commentinga subscribinga nyiga kade Kyabazinga munange agenda kubazigulawo empaka wagenda kola bintu bingi ebyokola ki ebyokuperforminga si mupiira gokka bintu bingi nnyo ebisanyusa ebigenda okwera wanti nga omanyi ewali omukulu Kyabazinga suubira bingi nnyo si mupiira gokka si mupiira gokka wabula wagenda kubeerawo bingi nnyo temujja nakubibalawo ebisanyusa bigenda kubeera bingi nnyo era kiyinza okugamba kikimu kyokka ng'ojjasikira bugezi okwasaganya ebintu byo otambuza emirimu gyo osaleko wali ku Busesa Playground osaleko obusazi ofune akafooku osirike kubanga kigenda kubeera masavu olunaku olw'enkya banaye temusubwa Kyabazinga agenda kubeerawo ero nga nvudde nga zikozesa zino Ajat Kulthum Muzata oba Ajat Kulthum Gumisiriza mukyala wa Gumisiriza Akram eyali mukyala wa Sheikh Muzata omugenzi
Munanga atandikawo foundation era nga foundation ni ekola ki eyamba bannamwandu era nga baali bagitandikawo ne Ismul Access nga tannafa era omukyano bano abakyala amanyi okuba nga basupportinga bintu bingi ebyenjawulo okubayambako okubanga basoma ebyemikono okubawaayo kasente okwongera mu bizinensi zaabwe okubawa ka school fees ak'abaana mukyalo nomunnanga ayamba abakyala ebyadda nebakwalekera abasinga amanyi okumuyisaamu amaaso naye ayina engeri gyayambamu abakyala n'abasapootinga mu ngeri ey'enjawulo era weetegereza obulungi sapooti nyingi gy'abawa abawa sapooti nyingi nnyo olw'ensonga nti amanyi okubawaayo kasente ne bongera mu bizinensi zaabwe kwegamba sapooti abawa sapooti ey'enjawulo abasinga kibeewuunyisa nnyo naye nga ate munnange kituufu kyakola olw'ensonga nti munnange gy'okoma okuwaayo ebintu ebyo n'okola ki n'okusiimibwa ndowooza olengera naye bamujjukiddemu nti bamugamba owaayi naffe katumukolereyo ekyenjawulo ka surprise ak'enjawulo era olunaku lwaliro bakedde kubanga bamukyalirako bamugubeko surprise nga tabasuubira enkoko bagimuwadde ebitereke ebirabo matooke ebiki twatugende kugamba bamuwadde amatu nga mazito bamuwadde ebirabo bibadde bingi baava ebirabo bibadde bingi nnyo manyi bagamba gy'okoma okugaba Allah akuddizaawo Katonda ebintu byabifuna kyebula n'ebintu abifuna nayongera okuba nga akola ki nayongera okuba nga bambi okugamba abawaayo okubawaayo yes okuba nga abawaayo ku ki akasente okwongera mu bizinensi zaabwe gy'akoma okuwaayo alina okufunaafuna kingi afuna kingi bw'abawa Allah bw'amuddiza kingi n'okusinga ate ekyo kyakola ki kyabawadde ekyo bagamba nti waayo akatono Allah ajja kuddizaawo ekinene ekizito ekibeddenga kinene nnyo yes omuntu bw'omuwaaye akaasa ne bwe kaba kaasa Allah ayinza n'okuddizaawo n'emitwalo nga 10 oba akakadde ate ng'omuntu omuwadde kaasa kirungi omuntu okuwaayo ayisigamba nti waayo ng'osuubira kufuna waayo ng'osinziira ku mutima gwo nti oyambye muntu yes bw'atyo munange Ajati Kulthum Muzaata bw'atyo munange abakyala bamudduukiridde kibiina munange ekikwasaganya bannamwandu abasapootinga mu ngeri ey'enjawulo school fees abawaayo akasente abawaayo kugamba bayamba mu ngeri ey'enjawulo kyova nabo bagambe katukole ki katumugobeko ka surprise tumusiime olw'ebyo byatukola ki byatukolera n'engeri gyatuyirawo omubiri n'engeri gyatusapootinga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu bizinensi zaffe akasente n'atuwa n'atwongeramu ka capital mu bizinensi zaffe zitukwasaganya kubanga bambi amanyi ofuna olunaku ennaku eziwerako oba mu mwezi oba mu wiiki n'abalambulangako kwegamba baafuuka bafamire gyali mukyala mulungi nnyo bambi kukikwalira n'ekintu ky'okuyamba bakyala banne n'okuba nga basapootinga mu bintu eby'enjawulo ebirabo ndowooza olengera bamugweko surprise nga tagisuubira kibadde massive baaba jjukira abadde yakava ebweru w'eggwanga ng'akomyewo e Uganda subscribe watonyigeene kale Faadi TV kisigala ng'ogifollowinga Faadi UG News.